Essanyu libuza okutta ab'eŋŋanda z'abawawaabirwa abadde bazze mu kkooti. Omulamuzi bw'ateemudde omusango ogubadde guvunaanibwa abantu baabwe n'ategeeza nga bwe batalina musango gwonna gwe basaana kwewozaako. Mulamuzi wa kkooti ewozesa abakenuzi Pawulo Mugamba ategeezezza kkooti ebadde ekubyeko obugule ng'oludda oluwaabi bwe lulemeddwa okuleeta obujulizi obuluma abawawaabirwa. Okusinziira ku mulamuzi Pawulo Mugamba, kati gufuuse muze gwa gavumenti okuwabanga emisango gye tasobola kufunirako bujulizi nga ne kkooti tesobola kugusingisa abo babeera bawawaabiddwa. Kino omulamuzi kyagamba nti kyonoonya obudde bwa kkooti bungi wamu n'okulaga nti oludda oluwaabi terulina mbavu zisobola kuwaaba misango minene naddala eri abantu ababba ensimbi z'omuwi w'omusolo, ekintu nno ekiremesezza olutalo lw'obukenuzi. Wabula baminisita abadde bavunaanibwa okuli Sam Kuteesa, Mwesigwa Rukutana ne Injinia John Nasaasira balaze essanyu eri kkooti ne bagamba nti amazima gamaze ne geeyoleka. Abantu abakozesa ofiisi ya IGG oba ofiisi yonna ya gavumenti okulwanyisa abo bwe balowooza nti balabwe baabwe bakikomye kubanga bonoona ssente za gavumenti ne ssente z'omuwi w'omusolo. Kubanga eno CHOGM twagikola nnyo n'omutima nnyo nga tetwebaka nesucceedinga ensi ez'ebweru zonna ne zigamba nti Uganda ekola CHOGM y'amaanyi. Naye walimu abannayuganda baagala kwonoona eyo achievement nga bakozesa erinnya lya corruption. Kale okututwala mu kkooti ate nga bamubuulidde naye Attorney General eka yawandiika ebbaluwa n'agamba nti ndabye bino charges tewali musango. Akulidde oludda oluwaabi Sidi Naasubo ye ategeezezza nga bwe batamatidde na nsalawo ya kkooti, wabula n'agamba nti bagenda kutuula bonna mu yafeesi ya kalisoliiso wa gavumenti balabe ekiddako. Oludda oluwaabi lugamba nti baminisita bano bakozesa bubi yafeesi zaabwe bwe baatuuza enkiiko ne bakkiriza gavumenti okufulumya kumpi obuwumbi 14 buzimbe ekifo awasimba amaato ku wooteeri ya Naggagga Sudiiru, amakubo ssaako n'ebifo abapaakingibwa emmotoka mu wooteeri eno eya Speak Resort.